nga tebakoze kuno nempulira bubi nentula ne ku gati asikalina. Amaziga ag'essanyu Omungereza gayita Tears of Joy ge gabadde baana baliwo Mercy Nakafeero bw'abadde anoonya omwana we okuva mu maka galabirira abaana abataliko mwasirizi agansambya Babies Home oluvannyuma lw'okumubulako ebbanga lya myezi 4 emabega. Rick Ojok gwe tutegedde nti ye Rick Byalugaba twamukulaga wamu n'abaana abalala ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ng'alaajanira nnyina okumunona amuzeeka kuba gwe ayagala okubeera naye. Mami yani? Nakafeero Mercy. Ani? Nakafeero Mercy. Kyanga nno njagala kubeera nawe. Oyagala kunona eddi? Kumakya. Nakafeero nnyina wa Ojok oba Byalugaba agamba nti okwawukana n'omwana w'ebbanga lino lyonna yamala kumubulako bwe era mutumye ku dduuka okugula amata. Nga 5 Desemba ku makya ssaawa 2 nga ali ne bulaza wange bamuyita Visa ne mugamba agende naye bagula amata kati ye teyamukomyawo yamukomya mu kkubo n'amugambe wako olabyewo n'agamba tegeddewo. Ebyembi omwana ono yali yakamujja wa jjajjawe mu kyalo amuleete Kampala abeereko naye ng'ekitundu tannakiyiga kwe kubulwa ekkubo. Awo mama namutwalayo n'omwaka gumu n'ekitundu enkuba w'e Kampala okukola naye nga nzira nga weza emyezi 2-3 nga nzirayo nga mulaba nali muleeseeko ngamba nda kulya naye Krisimansi nga mazeewo ndowooza oba ali wiiki emu. Agenda okubuuza ku mwannyina era tambudde naye ng'akamutema nga bwe yayawukanye dda naye. Kale ekyaddirira kwali kumuyigga nju ku nju kyalo ku kyalo naye nga talabikako. N'asabako banne ppiki ne twetooloola ekyalo awo wonna wonna Kabaga, Lubatu, Kizingiza, Kiteezi ne tufuna n'ekizindaalo ne tugenda n'ewa Chairman Mulindwa n'ansindika ku poliisi y'Ekiteezi. Ne ngenda nga ntambula n'ebigere n'ekifaananyi kye nga nkikutte nga nva kikomera ku kikomera muntu ku muntu nga tebagamba tetunnalabako kwoyo omwana. Kitaawe w'omwana agenda okumutegeeza nti omwana waabwe yali talabikako naye yaddamu kumuyombesa na kumumubanja. Nankubye essimu n'agamba mbu omwana wange oba wamusudde kuba taata sigwe mbeera naye. Naye omwana wange wamusudde weegase n'ebbaawo mu musuule mubuzeewo omwana wange. Ebbanga lyonna ono abaddenga mu bulumi awatali kulya wadde okwebaka. Nali muvudde nako nga n'ebirowoozo bijja bimazeewo nako nga naggwawo nga sikyalya. Asiraba mwana wange nkoma mulaba mu bifaananyi ne ku ssimu. Naye oyinza okugamba nti Nakafeero yakola okusalawo okulungi anti atubulidde nti amawulire agafeeyo ku Spark TV kwatava ng'enjogera y'ennaku zino mbwe era gamulesa buli kimu atera agalabe nga ne kwolwo we gwali anti essaawa zagenda okubeera nnyo ez'ekiro nga yakkalidde edda bubya okugoota obuliro. We nateekako amoyo ga Spark nendaba agasooka nendaba ekyavaamu amasanze ne gabuukako. Mba nkya mama nankubye owe mwana we ali ku Spark nadduka ekikumi nenteekako Spark okuteekako Spark ng'eggulu eriri mu kuggwaayo. Kuno kwe yalabira omwana we ng'alajana okuddamu okubeera ne bazadde be ekyaddirira gy'alimira nga nandulwa waka olw'essanyu. Ekiro nali nzekka mu nnyumba nendeekaana nenkuba essimu nga naye nkaaba amaziga nga ne byenjogera abamu tebabiwulira benkubira. Enkeera obudde buba tebunnazibula nga yafuuse dda mutaka ku nsambya Babies Home okakasa bye yalabye era ono amaaso ku Ricky kwe yagakuba. Saayebakako kwekyo ekiro nasula ntudde naye nga ndabako ku ssaawa paka obudde ezawera ssaawa 11 nentandika okwetegeka okugenda okima omwana wange. Kati ono olwaleero akomyewo okukwasibwa omwana we mu butongole era oba ojja kubuzingiddwako ng'enjogera y'ennaku zino n'abwetikadde okwaba obwe. Wabula ono asoose kussa mukono ku kiwandiiko ng'obukakafu obulaga nti omwana we amututte. Oluvannyuma twolekedde olw'omukiteezi ku kyalo Lubatu Kabaganda bano gye babeera. Omukyalo ono omu ku batuuze bange yantuukirira emyezi giringa oba 3 egiyise nga nantegeeza nti omwana we yabuze ne tukola kye tusobola mu busobozi bwaffe naye ne tuba nga tetwasobola kufuna mwana oyo. Ono asimye Spark TV bulijjo okufayirira obulamu bw'omuntu wa bulijjo wamu n'ensambya Babies Home okumukuumira omwana we. Nebaza ab'ensambya Babies Home mwebale kulabirira Rick mwebale kumukuuma
n'abasipaaka mwebale si bakulaba sipaaka sandilabye mwana wange. Nsambya Babies Home ekyatubidde n'abaana bawera ddala 32 beenoonya okuzza mu bantu baabwe. Wano tukubira omulanga abo bonna abalina abaana ababayisibwa ku TV n'abayisibwa ku rediyo zonna ez'enjawulo ze tukolagana nazo muveeyo mujje twogere ku lw'obulungi bw'abaana bano. Buno bwe bumu ku bweyamo Spark TV bwe yakola eri abalabi baayo okutuukira ddala ku muntu asookerwako okuyimusa eddoboozi lye liwulirwe olwasobole okuyambibwa. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.